era bimakubika naye baasi z'abantu zijja kuba mulamba olaba wali ekisoko kibadde baasi amawulire ogamanyi kuleeriyo ebintu bitambula Kayati tena tuka no kuanda no. Milona tamiza. Tamiza na ira leto tulo. Enzo kubanga abadde mutulo. Bagenda kusiba. Kayati tena tuka no kuanda no. Milona tamiza. Tamiza na ira leto tulo. Enzo kubanga abadde mutulo. Bagenda kusiba. Nnyo nkoko okiwulira bantu nkoko okiwulira akoze kisobola nti train basi train ajja kukubo lyayo alete mu mayinzi nti asobola kukola ki amutaase
Bus company has its own arrangements that they are trying to make. Already people that were driving from Nairobi to Kampala, they have already gone to Kampala. So they are now making arrangements for the people who are driving to Kigali to continue. So in terms of connecting to the points, as far as I know, I think that's not a big issue. Yes. I would say very minor injuries, and this is a question that you're not asking. I think we've been saved by God. This is an accident, I think, which I might say that it has not happened in the last 100 years. You would imagine how a train hits a bus. So in a nutshell, I think we've been saved by God. Yes. Your name is? My name is Geoffrey. Thank you. So simple one. There is a mechanism We're driving from Nairobi. The bus actually set off at around maybe 4:30 Nairobi time, driving to Kigali. So when we reached at this point, I guess the driver for the bus made a terrible miscalculation. Think that it's going to get ahead of the train. Unfortunately, the head of the train hit the tail end of the bus. So, well, luckily enough, nobody died. Nobody had a terrible accident per se, but it was, I would say it was a fatal accident in terms of the train hitting the bus. Yes. Train tetulina mugoba agiyimiriza, tewali ayimiriza mmotoka train eyitawo oludda l'oludda. So omuntu oyo senga abeerawo kiba kigenda yambako okureducinga akabenje ku luguudo olwo. Kigambibwa kano akabenje mu myaka gino kakubiri, akalala katta aba omukyala, omwana n'omugoba wa booda. Zali ssaawa emu ku bbiri nga bagenda Katosi era yabattirawo. Naye nga kijja nti omuntu fe abavuzi b'ebidduka tuba tulina okuweebwa ebiragiro nti komaawo. Kiraga nti wabooda yawalaze n'empaka train n'ebasaabala bonna n'ebamalawo. Kano akabenje kakubiri mu bbanga lya mwaka gumu luguudo luno. So ffe abo nga abatwala ebya train n'enguudo bateekewo stop over ez'ebidduka, booda, motoka n'abantu nga train esala. Sikiraba wano kumanya wano wandeo ne science wadala. Train yava kukuba kuleddewo eno. Wadala wewe nga chwade kifuluka eno. Kino chwade kifuluka eno. Wajja kulele wodi. Aba basajja ba bus. Basajja gavumenti oba yeetaaga okubatunyonnyolerako. Bavuga bulungi nga basimbula e Kampala. Naye buli bagwa ku erikwata ku Jinja Road ng'okyamidde e Wantoni.
ffe tuvuga booda naye abasajja abo bavuga bubi batuvuga bubi akusanga ajjukira ekkubo funda bo bayisa we batalina yisiza ate sipidi gye bavugirako y'amaanyi nnyo tusaba ba gavumenti ebe batugambirako tetumanyi naye baasi buli we zituuka ku kkubo lya Jjinjalo bane ezituuse zitumazeewo eno kyasi gye tufunye tewali afudde traini yebatomedde naye era nsubirire batomedde lwa sipiidi nga beewaganya kuyitawo mangu bagisookewo bwe buzibu obwo bwe tulina banaye batuyambe naye abasajja batutta tuggwawo akabenje kakuddewo kitera okuba ssaawa nga 12 n'ekitundu balinda kiteezebwamu olw'ensonga tuba ne train etwala abantu kyamukisamunyi twali twagifuna eweereza abantu batwala ku makya nga bagenda ku mirimu gyabwe ku kibuga so kitera okuba zibadde wakati w'essaawa nga 12 n'ekitundu benda kiteezebwamu era kirabika engeri baasi no gye zidduka wabeera kumanyi wano wabaawo leero crossing tuteekwa okubowa baasi bagyekanze bwekanze naye kyamukisa mulungi abantu baffe balabika bawonye bandibanga bawonye naye nga kabenje kamaanyi ddala nga bwe tulaba wano bagamba nti municipality wandibaddewo empeza kuba ekitongole kya train kikola wandibaddewo wakiri obubonero obwenkunala oba bungi obulaga mu maaso awo wetaaga okwetambula nga waliwo okwekkaanya okugeza singa bateekawo abavubuka waggulu wali mitas nga 10 oludda n'erudda nga train bwebejja esula ku station nga bategeeza abebivuga ebirala mu maaso awo yongere okwetegeeza n'okwekkaanya nekyongera ku buno obubonero bwe tumanyi obwaleere crossing kijja kutuyamba nono wa train amwekanga bwekanzi ate nga abasajja bano bakeera nnyo oluusi n'olufu lukwata nnyo ku makya ekyo tukinenyeze oludda n'erudda gavumenti n'omuvuzi wa mmotoka seza abasajja kyo ekituufu badduka nnyo era basaana basabe ku misinde kandi badeka kewalika senga tuba tugoberedde amateeka g'enju kubanga owa baaso alabidde bya training etuuse ate ng'ehuutinze traini wehuutinga engombe yaayo ogiwulira miles oil some good distance far from where it's supposed to happen naye owa baasi awaliriza yabalaayi ewate erinnya etuuse okukose badde erina musika kusenguleki tuuseka obulabu obutuusewo baaseyo naye obuzibu bwonna obudde ku driver waki wa baasi oba abadde avuddeko wabadde yatamidde oba baliko mpewo zezibadde zimusuubwa mpewo za kika naye nga tosobola awaliriza kuyita ku luguudo lwa training ekubye ngombe ku distance so obuzibu bwonna bwonna budde eri badriver b'ebibuka kuwe train ekitiibwa nze nemba nvuga emmotoka eyange erina ebitwe bibiri kakati owemabega oli aba talina kyamanyi nti bakola ki waliwo obuzibu obuze kati bali yamusindise kati onalabika oba kubanga batasibye ebadde tewaliikera emiryakufedi yaabwe erateka mukandi kakati ono yasibye oli nga amusindika busindisi oli obwekitwe kiri ekirala okuwaba bwekyo kujjaawo awo tolaba nti ekulekeza wa baasi ekikuba ekikuwa engombe okuba eri mukoona kati ababaasi nga manyi abala nti ayagala asookewo kati namukubisiza bino bigaali bebimukubye amanya tumusiime Abdukarim fensi we namumira awafuusa akabiri olunaku olwaleero omugobezi wa baasi babadde ali ku nniima n'asinkana wa train akrossinga agenda tutwala abasaabaze okugenda e Kampala naye ekitulabye olwaleero omuvuzi wa train akoze ekisooka kyonna okutaasa abantu n'asobola kugula baasi olaba nti alina okutta abantu naye wa baasi yabadde ali mu nsobi okusinziira fe abadde bali ku ground ekitulabye baasi ebadde eva Kampala ng'egenda wa
egenda ka jinja ndowooza eyo waggulu. Train ebadde eva ku parking yayo egenze wano ku train ku Namomera ezikutwala abasaabaze Kampala. So obubenje obubadde olunaku lwaleero ku makya kw'olwaleero ekitundu kyaffe Namomera. Nekaguddewo sanga mmeka? Ebaddewo ssaawa 12:45. Naye owa train akozesooka kyonna okutaasa abantu. Teri bantu abavuddemu nga bayisibwamu n'essinnyo naye teri afudde bonna balamu. Which we have been using. We normally have 2 trains every morning and also 2 trains in the evening. So this one was that an accident has happened to the Mukono gentleman. So I rushed very fast from my office from railways to here, and I found an accident has happened. Luckily enough, 2 people have not died. There has been a very big effect on our locomotives, and the coach and one coach. The locomotive has actually been affected highly, but luckily enough, nobody has died. The Trinity bus service, which has hit our train, was coming from Nairobi going to Chicago. The driver of the bus was stopped when the train was approaching, but the driver seems was under the influence of drugs, as you have seen, and he couldn't stop. I have got reliable information that the police stopped the bus because the train was hooting and approaching. And as you are aware, the train has the right of way. So the bus came and hit the train. Luckily enough, nobody has died, but the locomotive has been damaged. And as the law of railways apply, the owner of the bus definitely will come and compensate railways because he has actually hit the train. Kajuna Benon, I am the managing director of Uganda Railways Corporation. Now we are arranging with our mechanical department. We are getting heavy cranes. As you have seen, the locomotive has moved away from the railroad, has gone on the road, on the main road, facing Mukono. So we have to have a heavy crane, gantry crane, which will lift our crane back on the rail line. How has it affected the train transport? Because we've seen many people today have been moved. This opportunity to say we are very sorry because this has affected our passenger service this morning, and because of this accident we are unable to provide a passenger service this morning. Yeah, but we are working around the clock to make sure that we are able to restore the passenger services by the evening. So how long